ntandise ntya kansubire nti Yoseri otuuse kubanga njala kuno Yoseri tibahabulwa ne family yo. All right. Njagala abenji omugenzi abadde katikke w'ekika ky'Embogo omukulu Emmanuel Majega ono eyatufuddeko mu ggwanga lya Amerika mubere ku video eno gyalatandika nammwe. Oyo yabadde katikkiro w'ekika ky'Embogo omukulu Emmanuel Majega era yabadde director wa CEO wa MK Publishers katonda gwe yajjuludde ngali mu ggwanga lya Amerika. Nga bwenziza mbagamba nti Museveni akozesa tactics nyingi nnyo okujjawo abasajja Abaganda balina essente ne mutakitegeera. Omanyizi byembyogera n'embirikaawo. Nagamba buli musajja Muganda yenna ng'olina omukazi ow'okubiri sooka onoonyereze ku profile okunoonyereza omukyalo oyo ava ludda wa. Information gye nfunye omwami ono yawereddwa butwa. Before ab'enganda z'omugenzi mukulu Emmanuel Majega nga temunnazza mu kimwami ono musooke mugole mukole thorough postmortem mufune postmortem eri independent to find out whether omwami ono yawereddwa butwa oba kubanga information gye nnina nze kulwange nganze endaga nti omukulu Emmanuel Majega yawereddwa butwa. Era ng'omukyala yabadde involved mu kino ye mukyala we ow'okubiri gwe bayita Halima Mudondo Cuba. Halima Mudondo Cuba yono era naye baŋŋambye mukyala Munyarwanda yono gwe baŋŋambye nti ayinza okuba nti yali emabega wa kino ekintu mukyala Munyarwanda mutegedde bulungi. Era omukyala ono abadde mu ggwanga lya Amerika. Omwami ono bwe yamaze okufa omukyala ono ekyensonyi era nga bakola Abanyarwanda kyeyakoze ye yasibye mbusibye bibye omulambo n'aguleka mu Amerika n'ajja e Kampala mbu n'akola olumbe. Bw'obanga twadde mu mission ya semwami ono nga nganze information gwe ngifunye kubanga bagenda kunoonyeza report kasitira event obuto baddemu gwagenda okukwatibwa yoyo omukyala. Ye mukyala w'okubiri agambibwa okuba nti yabadde mu ddiru eyawadde omukulu oyo butwa era n'afa. Ekyensonyi omukyala ono yadduse mu Amerika ng'amaze okulaba ti ddiru ewedde n'adduka n'avaayo kati ali Uganda essaawa zino. Ali Uganda essaawa zino olwamaze okukola omulimu gwe era mujja kulya thereafter ng'ebyobugagga by'omwami ono byonna bisaasaanyiziddwa mu ngeri yonna esoboka. Omukyala ono Halima Mudondo Cuba ngenda bawo essimu ye abasobola omubuuzaako mubuuzeeko essimu eyo ya ggwanga lya Amerika kuba gy'abadde akozesa. Eri kasaalaba 15 08 73 93 36 ye nnamba ye abasobola omubuuzaako. Omukyalo ono yono eyakoze ekikolwa ekyo naye mukole thorough investigations about enfa y'omwami oyo kubanga omukyalo ono yadduse mu Amerika ng'ekikolwa kino kimaze okutuukawo ye ne yeekomerawo e Uganda era mbu yakumye olumbe e Kampala. Oleka otya musajja wo gwoga nti musajja wabadde omwagala gwe nodduka n'okoma mu Uganda. Oyo nno sigenda mulwako kangende ku video kangende ku information eyandeese njagadde kusooka kuyisaawo ekyo. Alright. Njala kuyisaawo n'akala